Mu lukuuba we yasanga mukama we yamubuuza oba anaanywa caayi. Kale kwali kugobera mu nnyamusubi. Nga bali ku kacaayi kaabwe, Saddayo yateesa ne mutabani we engeri gye banaakozesaamu ssente. Bajjirwa ebintu bingi ng'okugula mmotoka, okugula ettaka, okuwasa, okugula ente. Kale oluvannyuma baasalawo kyakuzimba dduuka etunda ebyuma by'amagaali. Ekiro ekyo Bazibumbira yawandiikira kojjaawe ng'amutegeeza ku mawulire ag'essanyu ery'ekitalo. Wayitawo ennaku mpa we ziraga n'afuna ebbaluwa. Yagisimulula yenna nga ajjudde amaddu ng'omwoki wa gonja, ng'ayagala okulaba kojjaawe byamuzzeemu era n'amagezi g'amuwa. Kyokka enviiri zaamuva ku mutwe. Bwe yasoma ebbaluwa, ssebo n'alabanga ebbaluwa eva wakaawunawo kitaawe. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: nnyoko nange twasanyuka nnyo okuwulira omukisa omunene gwe wafuna owangula akalolo. Wabula nnyoko yeewuunya okulaba nga tewatutegeeza nako ssebo, era tabeera kojjaawo singa bona kati tetumanye ebyo byonna. Nnyoko akugambye nti teweerabira nti gwe omwana omukulu awaka olina obuvunaanyizibwa eri banno abato. Ffe emitwe twagisereka dda amabaati era amaanyi gatuwedde. Kale kyetuva tukukwasa obuvunaanyizibwa bwonna. Nnyoko nange tuteesezza nti kyandibadde ky'amagezi okutuwa ssente ezo ezimu ne tuzikuterekera eno. Awamu n'ekyo kaakati osajja kudde, njagala n'okuwasa owase. Kale obanga eyabawala bakubuze tubuulire tukunoonyeze eno. Twamusize mukwano gwo era mukama wo nti atusonyiwe, ffe twafuuka dde bakateeyamba. N'ateekako omukono nti kitaawo kaawonawo. Kanneesegereko nankerekejje, ndowooza owulidde. Omwavu enjogera y'ennaku zino egamba nti ayagalwa nnyina, naye ne nnyina tayagala mwavu, ne nnyina ayagala mwana alimamu kasente. Kaawunawo ajjukidde Bazibumbira bwe yazaalukuka olw'okuba awulidde nti awangudde ssente ezimu azimuweereze bazimuterekere eri. Oli mu pulogulamu tuba tusomeyo essuula esemberayo ddala, katugibunzike bwe tuti. Ebbaluwa eno yasannyalaza nnyo ebirowoozo bya Bazibumbira. Nnyina yamulinda kumala kufuna ngeri gy'atuukirizamu buvunaanyizibwa n'alyoka abumukwasa. Musajja wattu yatuula awo n'aluwoolereza yonna gye yava. Yali ayise mu kkubo zzibu ate nga ggwanvu, naye yali agenda okutandika ekitundu ky'olugendo lwe ekyokubiri. Awo akatabo we kakoma ak'Abazibumbira, okuva gye tuvudde mpaka we tutuuse ofunyemu ekyokuyiga. Obuuli awo muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulamu tuba tusome. Tubeerawo wano obudde bwonna nga tweyagala nga bulago bwa nkoko obutasibwa mu muguwa. Lwaki nedda? Nga tuli mu lulimi lwaffe twegiriisa. Bino bye bimu ku bigambo ebizibu ebikozeseddwa mu katabo kano, ngenda biyitamu lukwakwayo, obuuli awo omanye amakulu gaabyo. Akakule okusekera waggulube, hehehe. Akakule oluusi kavuma oba kale okunyooma. Ebikaata bibeera ebibambya ebyera ebisala ku ngalo ez'omuntu oba kale ku magulu ng'akabonero nti oyo yalwala kabootongo. Obukokkoliko libeera ekka erisigala ku ngalo oba ku mikono oba ku ssowaani oba kale ku bikopo. Buswagu eyo yenna ebaza ekozesebwa omuntu akuwadde enswa. Oyinza n'okugikozesa mu kwebaza ebintu ebirala naddala ebifuniddwa okuva mu muntu oyo, gamba ng'ennyama eyiggiddwa. Omuntu oyo mugamba nti buswagu. Ejjanga gabeera amaaso agabulukuta oba kale agajja ebinyinyi ate nga gafukumuka amaziga obutaweera. Olwava olugero lulo enjogera era egamba nti oyogera kirabika ng'ow'ejjanga abika. Omusala libeera akabira ako akawulubuga akaweweevu. Wuli engeri abazizi gye bayitamu bannaabwe nga baziza emisu. Ssabo ennyumba ezimbibwa ng'essizzo lya lubaale. Tayo nga tewali mwasirizi oba kale alabirira. Gatonnya bwe mwezi ogwa Januari era amatooke mwe gengerera ennyo. Eggwango libeera wakati mu ttuntu. Kaddulubaala omukyala omukulu mu maka. Kafumita bagenge kabeera akadde akampi nga kalina obuggo obufumita ennyo. Kakupe zibeera enviiri enneekwafu.
kalasa mayanzi obudde akasana bwe katandikira okubaaluuka awo ssaawa nga 3 oba 4. Kaliyati kibeera ekyokwambala ky'abakyala kye basiba munda wa boarding, kifaananako ekitambi. Katwewungu ebeera empisa ey'obutawulira. Kisunje zibeera engalo eziba n'ebiseera 4, engalo nga zirimu ebiseera 4 eza kisunje. Kimooni okubuzaabuza mu kutambula, oliri n'abanga agenze mu maaso so nga ate afunyeemu azze emabega. Kikuba nsiko ebintu ebitonotono mulwadde byasooka okuwa omusawo ng'agenda oba kale nga yakamala okufuna eddagala erisooka. Kimugunyu kubeera okukolera omuntu ekintu nga tolaze kungulu, gamba ng'okusekera muli. Kipooli ensuwa ensekule, ekijuujulu kibeera kito ate nga kinene kigimu. Kikozesebwa nnyo ku nkoko ne ku baana abawala. Kito kinene ate kigimu. Kyafa kirina kyebansawo kyamututte bukya kibeera ekiyumba ekitali kigumu nga temuli na nzigi. Kya bituli oba kale nga bikaabugo. Lujengu abeera lujuuju oba kale omuntu atamidde buli kaseera. Matta nsejjere wakati mu ttumbi otulo tuwoomera ennyo, era mu kiseera ekyo n'enswa ensejjere we zibuukira. Enjogera twamusanze ali matta nsejjere weeva. Mulangaatira abeera omuntu omuwanvu ennyo, mbagubaggu omuntu omukalu ennyo ate emutya. Empiri omusoto ogutera okusangibwa mu kibira, gwa kyenvunvu, gwa kabi nnyo gumanyi okuteega ate nga n'okubuuka gubuuka. Kale omuntu omuzibu nnyo batera kimukozesaako. Nkaajumbe libeera essubi ekkadde eriva ku nnyumba naye ate nga likyali ddungi okudda ku nnyumba endala. Ekigambo kino kiriko n'olugero nti ebiddawo tebyenkanankana. Enkaajumbe temala nju kubanga libeera lisigadde ttono. Nakampiginya abeera omuntu omumpi ennyo. Enkyakya amagalagamba agabeera ku bisinziro by'ebigere, oluusi ng'akabonero k'akabootongo, oluusi obujama. Enkerettanyi ebeera enkumbi oba kale kikozesebwa ku muntu atakwasika eyeebalama ennyo obutego. Olugero enkerettanyi bwe bagitega amenvu erya bibombo, kuno kwe luva. Obwaguuga kibeera ekintu ekinene. Okukenkuka kikubeera okuyiga ennyo ekintu. Okulejja kwe kwogera ennyo awatali kusiriikiriramu. Okulozoolera kwe kutunula enkakaba ate nga tewali nakyotegedde ne byokola ne bikulema. Okulondobereza kubeera okwogera okumukumu nga tossizza na mukka ate nga ne byoyogera si byamagezi nnyo. Kyebava bagamba nti alondobereza ng'eyanyaga emu. Okusaalimba kubeera okutambula n'amaanyi ng'oyita mu bintu era ng'ogenda obirinnyirira awatali kufaayo. Okusoowagana kubeera okuyombagana. Okutuggubala kubeera okuddawo n'osirika era n'ozimba ng'olinga gwe bavumye. Okwepekecca kubeera okutambula. N'okucacanja kwe kweyagala oba kale okwejabaata. Kale nsaana kukolerwaki bwe bagwasasulirwa abakola? Nsaana kusabirwa n'empangaala. Olulimi Oluganda tusigala nga tukyaluteeka ku ntikko nga bwe luliyo ne tulukuumirayo. Tukyasoma obutabo bungi nnyo. Kano tukawunzikidde wano, oyizeemu kiki ekikusanyudde kyekikunyiizizza. Teekawo komenti awo yite ne banno tutambulire wamu. Ke katabo k'abazibumbira tukakubye olukumutwe. Sirema kubeebaza be tutambudde nako nammwe mukko okuva we twakasimbulira ku ssuula esookera ddala ey'akatabo kano eyala egamba nti bazibumbira afuna nnyina omuto, mpaka kwesembeddeyo ddala egamba nti bazibumbira bwe yagenda okwanjulwa teyaddayo. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omutesitesi. TikTok tula tusome, YouTube tula tusome, ng'oteekamu buteesi tuba butoolo bw'amalusu n'eddoogooli. Lwaki sibasibulira wano okubagaliza ekisa kya Mukama Katonda n'obugabirizi bibeere nammwe awangaale Ssaabasajja Kabaka.